tweyongerayo n'amawulire gaffe agataliko mu ttuntu awamu n'omusomi waffe ow'olunaku agenda kuba nga atusomera era atongereyo sebo kati time yo naye kati tuli eri mu basuubuzi kati tuli mu mawulire agataliiko mu ttuntu. Yes, sir. Bannannyini matendekero g'ebyemikono ag'obwannannyini basaba abakulembeze bakendeerezebwe ku nsimbi ez'okwewandiisa kuba kijja kuleetera amatendekero okwongeza ebisale. Mu nsisinkano eno abakulira amatendekero g'ebyemikono ag'obwannannyini mu ggwanga ye babaddemu okubaganya ebirowoozo ku Eby'Enjigiriza nga n'ekyokubongeza ensimbi ez'okuwandiisa kibadde ku mwanjo. Olugunya kwaffe kwe tulina eri ministry y'Eby'Enjigiriza eyatuwa ekiragiro eky'okuddamu okwewandiisa oba okuwandiisa amatendekero gaffe. Mu mulamwa gwaffe omukulu tetugaana kwewandiisa ne tulina ebitusoomooza mu kwewandiisa okwo. Muno mwe basinzidde ne balaga obutali bumativu ku nsimbi ezaabongezeddwamu. Private sectors tusasula emiliyoni 3. Emiliyoni 3 twebuuza zaaki? Tuusa omulanga gwange eri gavumenti etuyambeko n'ekirala okwongera okukendeeza ku mitendera egyo giyitiridde obungi. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekibiina ekibagatta ki Uganda Association for Private Vocational Institute Deogratius Kizito Semwogerere baagala gavumenti eddemu etereeze enkyukakyuka ezaaleeteddwa. Saagala kutandika kulowooza nti nno gavumenti ejja kulemerako, naye singa ekyo kibaddewo tujja kwongera okubannyonnyola ate tubasabe bajje balabe ani gwe basaba essente ezo. Bannannyini matendekero gano bategeezezza nti yadde abazadde beettanira nnyo amasomero gano tekitegeeza nti basasula bulungi, era wano basabidde gavumenti eveeyo tunule mu nsonga eno, bwe kitaba ekyo nabo mugugu bakugutika abazadde. Catering for other utilities. It is a struggle for the private institutions. Ekyo tusaba gavumenti kuteekateekana nagyekola okuwagira amasomero g'obwannannyini babakola omulimu munene ogw'okuyamba omwana. Jovan Kibirige yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.